twalaba concert yali wano abantu bagala kumanya yali yaki ye lwaki bagitegeka ku lunaku olwo. Concert yaliwo ku lunaku lwa Sunday, yali yitibwa Tuddeyo ku Muga. Eri concert y'okusinza okutendereza Katonda, eri concert y'abalokole. Kinsobola okugamba ensonga lwaki nateekateeka concert eyo anti yensonga y'oluyimba lugamba Tuddeyo ku Muga. Balokole baava ku Muga basinga olaba bitambula mu mawulire ku social media binasinzira ku okukola oluyimba olugamba Tuddeyo ku Muga. Balokole tudde mu motulo kokette motulo ntubere nga bwe twali tudde mu kise kyasooka. Oli musumba ate ng'oli muyimbi. Lwaki abantu ba gospel ngamba abali mu njiri lwaki abasinga bonna balina kyakirezi? Simanyi kubanga olunsi obeerako okuyitibwa ng'oli musumba oli muyimbi naye oyinza olunsi okuyimba abantu bamu bayimba ne balanga sente temuli bulamu tebutambula n'agamba naye nina abantu banzikirizaamu naye lwaki abantu bano bakuŋŋaanya nenkola kyaki kirabika ebintu biyinza okutambula bibeera bulungi kusinga kubanga okuyimba tekulimu ssente ate oyinza okubeera ngo n'obeera muyimbi nga kyokola kyokka n'ofiira mu nnyumba enjala. Kati omuntu ayiya n'agamba waakiri kambeereko musumba kubanga abantu bakukkiririzaamu bo balina bagoberezi bo balina baagala ennyimba zo era nga bubeera muyimbi tuyinza okukola kyaki abantu batajja mu kyaki yo. Naye nze si kinasinziirako kubanga nasobola okubeera omusumba n'enfuuka omuyimbi oluvannyuma. Kati kikyozzaako abayimbi bameka abakuwaddeyo ku bukolabu? Sina kwetaaga kolabo, ninayo kolabo ya Dennis Kiseka naye sina kwetaaga kolabo ku lw'ensonga nti nina tagitizo zenina mu gospel music. Ndina nzize nga nina byenza okukyusa. Kati ebiseera ebisinga wanga osabye kolabo n'omuntu bulina oba tugambe nti oba omwegombye nnyo oyagala ate kati nze kunze mpula nina byenjagala okukyusa. Olunsi n'oli gwensaba kolabo nga tanabikola kati kirabika kiyinza okuntawanyisa sawa zino okusaba kolabo. Nina kolabo ne Dennis Kiseka naye sinnaba kuddamu okwetaaga kolabo sawa zino. Nina ennyimba zirimo okukola nnyingi ate ekivulu nga bwe kyatambula kyali kyanjawulo. Buli muntu yenna yaliwo yaranga just tulinga bali Nigeria tubadde tulaba Nigeria bitula mu mawulire bino bitulaba nga bagundi basinaki baze wano bitwalaba wano erweza. So kitegeeza nze ndi ng'omuntu alina kyagala kyusa wano mu industry ya gospel music. Siyinza okubanga nyanguyirwa okusabasaba kolabo kubanga basinga balina bintu balina okutereeza nga bayimba gospel. Musumba esaawa ne bakumanyi obuulira enjiri ate ng'oli muyimbi abapromota batandise okutegekayo nti ogenda n'okuba ku busheeyo? Yes, nga wendi nga ndi obudde nga mbulina mba nsobola kugenda naye ate it's okay. Nga wendi nsobola okugendayo n'ennyimba okuweereza Katonda naye ate kijja kusinzira baategesewa. Nze ng'omusumba tekigenda kunyanguyira nnyo kubanga ndabye nga olunsi abayimbi bamu bagenze mu bivulu by'ensi nga baagala nga okutambuza enjiri kukyusa naye gospel music nesigala wansi. Entusenga nga badependinga ku secular. So ebyo byonna nze njagala bikyusa kubanga njagala gospel music biri y'amaanyi nga bulaba nga kugenda nga Nigeria, South Africa kuliko amawango ogendamu nga gospel music yeesobola teyeetaaga kudependinga ku secular music. Naye kati mu Uganda wano olaba abantu omu nga bwategeka ayinza okutya nti tebagenda kujja neyeetaaga ate ayite bali bajja bamuyimbireko. Kati ekyo kino okukyusibwa zimu mu tageti zenina. Musumba ng'oyogeredde ku sayidi y'obusumba obuyimbi bwemu Pastor Kayanja yavaayo n'agamba nti ekiremesezza gospel music okubeera wansi baleeta abayimbi ate bo ne baagala okubayita mu kyaki zaabwe okuyimba ne babasaba ssente ate nga be babakoze. Ensonga eyo gyogerako ki? Ndowooza siyinza gamba nti sikituufu kirabika kyamutuukako naye wanga okoze omuyimbi yandibadde ku nsonga sayidi emu abayimbi bye beeyisa bubi. Sigambye bonna kuliko abayimbi beeyisa bubi. Even abayimbi bamu tebalina church zibasabiramu. Omuyimbi wanga church musoma kutaddemu ssente kanisa ne kupromotinga beera mwana waka oyimbire church ku bwereere. Woogenze eri bakusasule bakuwe facilitation naye nga mu church yo
twetanga kwesenta tokuyima ate nga bakukoze nze ekyo kivumirira sikituufu tekyandibaddewo bwe kityo omuyimbi wanga ali wakaawe gyazaalibwa wataata we kitawa muzaala mutaddemu ssente ayimbire bwereere yes tolabye ku show yo nga abayimbi bangi bajja ate abakulu abamannya tebakusuubizaayo okubukolabo ye ate era bukyanga otandika music challenge ezizosanze mu kutambuza music challenges mweziri nenzange nazifunira eddagala ekikulu kyange kibadde no kibadde kyamaanyi kyakwata abantu baaliwo mitwalo 10 mitwalo 5 naye abantu baali bajjudde ekifo nze challenges zange nazifunira eddagala era ayagala kuteekera eddagala nga muyimbi yajja noonye mugambe kubanga sikolangako kino kyakubiri naye buli wenkola ekivulu nzijjuza abantu babeera bajjudde ate basasula so kati nze challenge kujjako nga wabumanyi zimu ziri ku TV z'abalokole by the way TV z'abalokole zimu tezituwagira ate nga tulaba tubeera nga ali waka abandi badde bakwa music waffe lumugenda okitegeera balina gye batuyisa nolanga gyosubira obuwagizi tofunye obuwagizi abasumba bamu nabo nga bumanyi uyu musumba gonga meti pastor Kanja yagamba kino yakyogera nga ye naye ate ku side endala abasumba bamu banne n'abalina bye bakola ebikyamu oyinza ogenda noyimba mu conference oba mu crusade y'omusumba yategese naako emitwalo 5 gikukomya mu kukonga totuuse waka ekyo nayo kiba challenge so challenge mweziri nyingi naye ate zimu nzira zifuna eddagala kisooka simbira sente ekyokubiri weba ntegese ekivulu mba n'abantu bagenda kujja bateekedde okujja abensuubira baba balina okujja so ekyokusatu nsaba nnyo nensabira ekivulu kyange nengamba abantu balina okujja ate neweera omukisa kitegeeza abantu bapasita nabo batadde tofaali ddene ku kyokusuula gospel music ddene nnyo gende Nigeria ononye pastor Chris akoze abayimbi nga 6 bonna abataddemu ssente esaawa zinatuuse ku level yakubanga balina private jet nga batandika abateekamu ssente kati owe Uganda navuga Subaru ali luddawa nenuwati ukitegera omuyimbi we Uganda waliwo n'omuyimbi ng'amanyikidwa nga alina erinnya gwemanyise namwogera erinnya nga ndiro da solo mugwa mu nyumba nakayumba kasulamo nga apangisa emitwalo 3 ate nga muyimbi wa gospel n'erinnya nga alina kati ate ngo muyimbi alina gyasabira alina basumba bamuyita agenda yimbi nibanyulwa nyimba zaffe ninga tasobola okugamba nti ono muntu naye kamukwateko mukono abene kyafuuka nkugamba ekyokulabira kugende Nigeria owagenda obuze gugu omusajja bayita Chris akoze abakozi b'embi wa gospel abasinga Nigeria abataddemu ssente olaba nga abantu bavuddeyo ne bayimba n'olaba omuntu alina ssente ze alina emmotoka yevuga alina ennyumba private jet no bagamba nga agenda kola show ibeera ngaeyo omuntu wa secular naye kati wano mu Uganda tekinakusoboka osooka omwebaze abaze ku kivulu nga tumaliriza so mbebaza abantu bange mwebale okunjagala mwebale nnyo okuwagira gospel music mwebale akasente kamwe mwebale buli kimu kyonna kubanga abantu bandaze omukwano banange sente badde wali sente baddewo buli mbeera yonna mbadde nanga Mukama Katonda waali ate abantu baddewo batukidde mu budde abayimbi banange babaddewo bonna mwena mbebaza okuleka emirimu gyamu emirala ne mujja ne mubeerawo ku show yange Mukama kibabalira